Amaanyi bw'aba akuuma ebibye bibeera ntende naye amusinga amaanyi bw'ajja amukuba ne byabadde nabyo n'abitwala kati ekyo kibadde kigwo sinzi ggwo Yesu kyamukubye era empewo gy'olabye egenda ffe nga ffe abadde nnyo mu mirimu gino egy'okusabira abantu ogoba emizimu naki emizimu bwe giro bwe giva ku bantu givaawo violently era ne Yesu abantu za Katonda Musumba Kiyaga abadde ayogera n'agamba nti olusozi luno lufugibwako omuzimu gwa Naluyima wakati mu kayoga n'akangi tugenza okulaba nga tenti ziyuguma nga zaagala okugwa eri naye twebaza Katonda nti ne mu mbeera yonna asigadde mwesigwa kiraga obuwanguzi nti Katonda agenda kwegulumiza abantu bagenda kujja basumulwe ku lusozi luno olubadde lusinzibwako emizimu ekyo tulaba nti Katonda asigadde yawangudde newankubadde omuyaga gubadde gufuukuuse We were talking with Bishop Luwere. He was telling me that every mountain in Uganda, I mean in Buganda, was dedicated to the devil. And each of them has a name. And he told me that this one is called Luwere. So I said, hey, you mean I'm sitting next to you? And he told me the demons that stay there are not simple. And we were talking. I did notice that the weather was changing. We were talking, you know? And all of a sudden it started raining. But I think he was preparing me that something is going on. So when the storm started, we both stood up and went into prayer. And we prayed. And then it calmed down. Then he told me that we have won that war. That one is gone now. This one now belongs to God. Kuba kyenjogerako eraga nti ebadde y'amaanyi naye nga tebadde yokka wabaddewo omulaba ayagala okuwangula naye olw'okuba nti ali mu ffe w'amaanyi ate ffe tusobodde okuwangula kubanga tewabadde muntu n'omu afudde yadde nga tenti yaffe egudde era obutebe bwonna busambagadde tubulese ku ttaka naye tekuliiko kamenyese era n'ebintu byaffe ng'ebyokulya byaffe ebyokulya nga keeke bisobodde okutaasibwa era kyemmanyi we biri biramu era tugenda bikozesa yadde nga y'omulaba yagadde okutabangula embeera eyo naye kyemmanyi ng'oyo omubi nga buno olusozi bwe luli babadde balugamba nti nno lwe lwokusatu mu busamize bwalwo naye sitaani ayagadde okufuukuula enfuufu ye naye ekyamazima si muwanguzi kubanga ffe Katonda waffe w'amaanyi ali mu ffe w'amaanyi ebyo byakoze bibadde byakusoomooza nti ffe tusobole okukankana n'okutya n'okudduka naye tetujja kumudduka era tetujja kumukankanira era tetujja kumuvunnamira wabula ogenda mu maaso n'okuvunnamira Mukama Katonda. Bye.
ekifo ekyali kyawongebwayo emizimu bwe baali basamirira balubaale n'emmando n'ebiteega yesu omaze okutwewambira leero waliwo ekyo tukyusa olwaleero waliwo katonda kyagenda okukola. A lot of nature down there. So, as you see here, our site goes by that fence. We have it fenced actually on this side, on this entire side, up to down. But down is still open because we intend to continue extending it as the demand for prayer and the group